agenda kugula akole atya. Agora quando ela vai andar de volta. Olaba ekimuyoliza okuteeka eyo olabe bodi ayagala kulaba bodi tetuli bakitalo muganda wange naye mundu nyingi osinga nekino ekisima wali tebatuwadde bingi mundu zo twafunje ezo mu bukuumi bw'amaanyi naye ebisima wano wandibaddewo greda nga ttaano nga musanvu abo nyini bategeddera ekigenda mu maaso nga gavumenti wano kasasiro kwagenda simakuwa kuyaabu ali waggulu waayo ali waggulu wa nyumba waggulu ate waagala otambula akke wansi atambulire wansi kyalina okukola ekyo naye kati ali waggulu ate ali omanyi bwanga bamenya kasolya aseera kaabaako waggulu afukule bwati kati alina kutambulirako eyo leveeyo obuzibu n'abawa amagezi bangi ate ye ali omu kali mumugamba yakola atya bannange ey'obuliri olaba ng'atuuse mu ngoyigoyi alina kutwaza mpola mpola olwo buliri olaba guli mu faloso kati awatuuse ku bantu awatuuse ku buliri naye oli abadde ayita waggulu awatuuse ku mufaliso gw'omuntu esi mufaliso ogwo
mukasa amanenye baweziri abamanyi yayiro kuwoyo fulani nitawana ng'amanyi ennyumba ebadde wano yavuga omukazi abakulabanga wakunkumira bodeyo omuntu Hizo kati mwingine abasajja bakulimba abajja omupeyo abajja omupeyo n'abali ababiri balwedde bayimiriddewo wasokidde wasokidde okusaba okuyamba
and follow with them here. I'm on it. Anji? Yeah? Uriyo mwana no hapo boy yola kan yola pare kariari genda yonda benda yola mwana mwana zero mwana ndio ndio sio mwana juu
Yes. Hello. He doesn't know, you just forgive him. Meya kuleta tesitumara, kuleta tesitumara meya. Tesitumara. Where the cases you are? Kesi gani? Jayo wayeyo. We alikali, we kaja. Wayeyo kiteyo. Talila wayinza jijjayo. Bakwengeri gy'ogisikayo. Naye mugiwe obujjanjabi mugitwale mu ddwaliro, mugitwale mu ddwaliro, uyo gimukwase. Erinnya n'eddoboozi Kayanja Moses, era nga ntuusa okusaasira famire z'abantu bonna baneziwagamidde abaviiriddwako abantu baabwe nga babagamidde mu bine olw'ensonga y'enenjevo eguddewo. Bw'olaba kino kyonna kino ekintu kibuutikidde abantu bafudde, naye nga nsaba Mukama Katonda abagumye n'emyoyo gyabwe. So wano wegwira omulanga gavumenti gyefuneyo ekifo ekira wano wali wajjula dda. Yo gavumenti yagala abantu nga bafudde bufi, efuneyo ekifo ekira wesobola okulaba ng'ekola eteeka abantu bafe. Naye nze nga Kayanja Moses era weninnyira ku 2026 wentuukirayo wano wosigera kukkiriza muntu yenna kuddamu kukolerawo. Ate n'ekira ne zino ennyumba z'olaba zino gavumenti esasule abantu baveewo wakati eno enjega eguddewo, era neero tuli kushuwa ne bano balina okukola tewakyali muntu alina bulamu bwe abuyinako gundi. Naye nga nsaba gavumenti bano abantu kati abasigaddewo efune weebateeka ebagulire, otherwise kino ekintu kikyabumbulukuka. Ente ebisolo biki byonna bifiiridde mu kintu kino. So era emirambo gyawagamidde wano kigenda kutwala ennaku nga 5 oba wiiki nga bakyasima busimu. Galo gonna ge mulengera eno yonna gwe mulaba mayumba
ate ekintu kikyali kinene kikyayinza okuddamu okubumbulukuka. Sigadde Kayanja Moses emukyaddako kya Dondolisi. Obasabe gavumenti atisebeeko okubalirira okwenjawulo oba okubakompasinga kubanga gavumenti yevuna ntuusa okusaasira bannakiteezi bannalusanja olw'enjega eno eguddewo. Kitufiiriddwa abantu bangi nange nga Kayanja Moses nnyolwa kuba bano bonna bumula abalonzi bange badde bagenda okunonda 2026 naye bwe mba nfiiriddwa abantu abasukka mu 100 kibi nnyo kibi ddala naye ente zonna tuzira zifiiriddemu ebisolo n'ebiki naye nsaba gavumenti ebeeko n'engeri gyeriiriramu abantu baffe bano tulabe nga tukwataganya ensonga ate era gavumenti era kyengisaba ne bana amayumba abana abakyalina amayumba wano abalala bano abakyalinaanyeewo nawe beeko n'engeri gye bakompaseetingamu baveewo kuba tetuwagala kulaba abantu nga bakyali balamu so si nga bafudde. Poliisi ofunye amawulire waliwo obuzibu wano mu Kiteezi tusindikayo ttiimu esooka okujja okukakasa n'okulaba kiki ekiriwo. Ttiimu eyo obatutegeezeza nti kituufu naye tebalina ebikozesa ebiyinza okutaasa abantu oba okugyayo emirambo ng'abagala greda n'ebitundu ebyo. Kati ne tusalawo okusindika greda nga tukwatira wamu ne aba KCCA okusindika greda wano ku site. Tulina site nya etuteekwa okukola naye wenjogerera kati tumaze okugyayo emirambo 6 naye nga tenaba kutuuka wano batugambye waliwo abantu basatu nebataasiza nga bakyali balamu naye tetumanyi gye baali naye tujagenda mu kulini wabatuuke n'embo emu wali bataasiza naye mulimu guno tukyagenda maaso tugenda koma leero tusuubira nti tujja kubeera wano nga paka nga tumaze okugyayo emirambo. Abaana mu 3 abakulu abazitwala ate abantu kulisa Tuli nerigwa iri kujagenda nerigwa neri kati abantu amu side emu
tenaba wadde tractor esooka so tulowooza nti si nsonga yagamba tugera kusirika twagala okubanja ebyetagibwa wano mu Nambiro response gye tulowooza bwe kitongole kirina okukola kuddusa bikozesebwa kutaasa bano bantu long term eddagala lirina kuba ki eddagala ku kino of course twetaaga okuddamu okwetegereza obulungi bw'abantu n'ensonga za kasasiro kwafe tuteka tukibanja nti wabeewo ekisooka okwaseesinga emyalo egikolebwa kasasiro waayiriddwa kiyinza kutya kuba twadimandinga n'enneme eveeyo wakati eno kati kivuddeko okufa kw'abantu naye nga najja wano dda n'endimandinga wabeewo ebitereezebwa wamu ne KCCA ne police buli omu nga tudimandinga wabeewo assessment ezikolebwa abantu babeera batya safe ne kasasiro waali nayo waba waali naye nga n'abantu bali safe so twetaaga assessment technically abakugu okuvaayo kutuwa ekifaananyi kiki ekyandikolebwa. First of all, we want to urge security agencies to accept that the earliest rescue mechanism were done, and the rescue was done by our residents, civilians, people at their voluntary calling. They use the hose, spades among others, and their own hands to rescue those they rescued. So we believe that police needs the assistance of these people to identify the soft spots and where probably people are expected to be trapped under the sand. However, I also want to urge government and all concerned agencies, we need more machinery. As we speak now, since morning we had one machine. As of now, 2 others have been added. But there are so many spots where this sand covered people. There are different spots of the landfill are suspected to be covering a number of people. Of course, many have been retrieved. Some are still under the sand. We need all possible support from all agencies and volunteers to support urgent rescue. Probably some may still be alive under the sand. And even we also need support for those who need medication and those who have been displaced. Because some of our people, their houses have been destroyed. We need emergency shelter measures so that those who have been displaced can also be sheltered in a tent or anywhere nearby and given the necessary support. But as well, we also need medication for those affected. Some psychologically, some physically. More manpower to support the rescue measures and rescue efforts. I've been denied access as area leader, but as well, I bought some hose, spades among others to assist our people who have been using their own hands in these rescue efforts. We want to urge all rescue teams to cooperate with the people because these people know the soft spots. They know where probably some people are still held under the sun. Without these people, they won't know where to target. They may end up targeting wrong spots when actually our people are in different spots. So we need the involvement of the people as it has been, but denying us as leaders, denying the people and refusing to hear from the people will be a wrong mechanism. We shall take a lot of time searching for people where people would have advised and assisted us to identify the probable locations of these people. It's sad, and I want to send my condolences to our people. And on behalf of President, my President Kyagulanyi, he has sent his sympathies to our people, but we shall continue with all efforts towards rescuing our people and supporting those who have been displaced and those who have been injured and the sick. Long-term solution. Of course, we have. Kale enjege egudde mu kitundu kyo akyannaku nnyo nti abantu baffe batugenzeeko kyannaku era tunakuwala olwokuba nti ettaka ne kasasiro yakulumulukuse n'agwira abantu baffe bangi bakyali wansi ate abalala abantu basobodde okwenyigiramu mu kubajjayo. Njagala okuvumira ekikolwa kya poliisi okulemesa abantu kubanga ngera omwalaba ku nnyanja abantu bebagwayo abalunnyanja bayamba kinene nnyo. Naffe kuva ku makya abantu baffe bakozesezza enkumbi, ebitiyo, emikono gyabwe ne bataasaako bwe basobodde otaasa n'okugyayo abamu abadde babikkiddwa wadde abamu bw'olamu bubadde bugenze. Twagala tukolagane kuba abantu bebamanyi oboolya ebifo ebituufu abantu bano bwe baziikibwa. Era nange okuba nti bannemesezza nakyo kivumirira naye tukyasigadde okulaba tulwana n'okudimandinga nti emmotoka ebiyambako kubanga tubafuna emmotoka 3 okuva ku makya wasooseewo kimu kati weyongeddeko emmotoka ebirala 2 tulowooza twetaagayo emmotoka ebirala okuyambako okwanguya omulimu ogw'okugyayo abantu abakyabikiddwa. Ekyokusatu twagala nnyo bano abantu abasibiddwa amayumba gaabwe okufunayo tenti ne emergency place we bateekebwa okuba nti bafuna obuulyawo obubudamu obusookebwako. Ate ekyokulala twagala nabo abakosebwa okukwatizibwako n'okuyambibwa kujja kudima okusaba buli kitongole kyonna na buli muzakisa okuyambako abantu baffe mu mbeera eno obuulyawo eyakanayo kyani. Naye ate ekyokulala twagala gavumenti ne ministry ezikwatibwako ne department zonna
kuba minisita wa disaster yazze yekka twagala ebitongole bino byonna bisembere wano tuyambe bano abantu eno emergency bano abantu banyo bw'otabajjaayo kati bwangu nakyasigaza obulamu ayinza obufiirwa ng'akyali wansi twagala emmotoka eziwerako ddala kuba poliisi yazzeeko eri eno bbali abantu bebakyakolera omulimu kuba emmotoka emenya waggulu naye abantu bebakyakola omulimu njala okwebaza abantu baffe okwewaayo obwannakyewa ne bagezako okujjayo n'okusimba ku bantu bangi be bajjeyo wansi n'okulagirira nti abaffe gezaako wano omutima gw'omudduukirize njala okwebaza abantu baffe kuba olaawo gwe gusaanidde naye nga tukyadimandinga nti kino ekibadde kikwa KCCA yevunaanyizibwa ku landifiirwa eno era n'abantu abafiirizibwa era KCCA ng'ekitongole kya gavumenti be baleese bino kuba tudde nga tukuba omulanga wabeewo bayinginiya abasobola okulabula abantu naye tewali wadde yinginiya ku sayiti abadde asobola okugamba abantu bannaye mudduke oba musembereeyo kati tebalabuddwa wadde okutemezebwako nti oba kati waliwo ekige kuba ezo technical site etaaga okuba nga efiibwako sitwagala ekintu ekyo bakinnyonnyole naye bwe tuli wano yagudde pake.